Abantu bangi naddala mu Uganda ensangi zino ng'emirimu gyabula basala amagezi okulaba nga buli omu abaako kyakola kyokka bangi beesanga batomedde olw'okusalawo nga tebamaze kwebuuza. Olwaleero mu ntambula n'ebidduka buli lwakutaano mawulire gano agabuutikidde omukugu akuwabula ku bika by'emmotoka zino Toyota Hiace ezikozesebwa ennyo omulimu gwa taxi wano mu Uganda. Salongo Wamala Joseph omukugu mu bidduka okuva mu Yon Motors agamba nti emmotoka zino ezikola omulimu gwa taxi oba kigege zirimu ebika ebyenjawulo kyokka si kyangu kuzaawula ng'ozitunuulidde kungulu kubanga ezisinga zifaanagana. Tuyinamu eya bode empanvu n'eya bode ennyimpi, mu luzungu kiyite eya long chassis ne short chassis. Kati ate ne tubeerako ne 19 chassis nayo mpanvu ya 90 to 99. Emmotoka eno yatunda nnyo era bw'ogenda mu katale gye bayita kitimba. Era akugamba nti omuntu yanditunuulidde oluguudo emmotoka eno kwegenda okutambulira nga tannasalawo ku kika kya mmotoka yakugula. Tojja kubanga ogenda kuvuga Bombo Road Mijeera ojje e Kampala ovuge short chassis. Abasajja baawo bawanvu nnyo woba weetagira ddala mmotoka mpanvu. Ate singa obadde nga ogenda kuvuga taxi naye ng'ogenda kuvuga abaana b'amasomero, awo nkuwabulirawo nkwagaabuwa ne nkugaana edda twala kali ka short chassis kubanga mu very sure abaana abato bano si bawanvu nnyo ate si ka bbeeyi. Salongo agamba nti emmotoka zino zikolebwa nga za migugu e Japan gye ziva era zigiramu emita 2 gyokka kyokka bwe zituuka wano ne zifuulibwa ez'abasaabaze ng'etikka abantu 14. Ono ayogedde ebintu ebyenjawulo ebikolebwa ku mmotoka eno nga tennafuulibwa taxi esaabaza abantu. Bwe tugituusa wano ne tulyoka tugiteekako ebintu ng'okugizimbamu emitto, okugiteekamu sliding glasses kubanga endabirwamu ezigiramu zibeera nnamba emabega erijjukira nkugambye nti ya kago katuteekamu sliding okuba egenda fuuka yaki yabapasenje egenda tutambuza abasaabaze. Kati ebintu ebyo ze modifications oba yenkyukakyuka gye twongerako wano ewaffe. Emmotoka eno egula wakati wa $4,400,000 ne $6,000,000 okusinziira ku maanyi gaayo nga mulimu automatic n'eya gear. Okusinziira ku Salongo Wamala ennywa y'emmotoka eno si y'amaanyi ng'ejja mu buli nsawo ya muntu nga kye kisinga okuwaliriza abakozi b'ensimbi okugyettanira ennyo mu kusaabaza abantu ate nga ne spare waayo ali buli wamu ekimufuula owa layisi ate ng'eyanguyira ne bamakanika okugikola kubanga bazimanyi nnyo. Spare waazo ali buli wamu, original ne duplicate. Mukatale akola ki mwali. Kyakubiri nti osobola n'okukyusa n'ogamba ekyo tekinkoledde kankozese kiri. Okugirabirira mu budde kigiwangaaza nga nnamu so nga ne saaviisi yaayo wa mitwalo nga 12. Awabula buli ayagala okugula emmotoka ng'eno okusooka ng'okwebuuza ku bakugu okwewala okukola ensobi esobola okumuviirako okufiirwa. Nga tonnabagenda kutomera nkuyita kutomera. Ennaku zino balina enjogerega nti omuyindi wange ampola. Yes, muyindi waakuwola naye omuyindi akuwa mmotoka eremeredde oli okusasula gy'ogenda nayo. Awabula nti abakozesa emmotoka zino obubi naddala aba taxi abazitikka akabindo kiziviirako okwonooneka wadde ng'oluusi zandikoze ebbanga erisingako kubanga nti wadde zijja nkadde ziba zikyasobola okukola era wano ziba mpya. Emmotoka erimenti kutwala abantu 14. Naye bw'ateekamu abantu 14 atikka emigugu gya tawunesi wansi mu mita eyo n'ateekako n'ekiyumba waggulu n'alyoka agikola ki n'alyoka avuga emmotoka kati agenda ogituusa nga yonna ekutuseweddewo. Alindirira ku Lwokutaano olujja tugenda kulaba abavubuka abagezigezi mu Kisenyi abaayiiza emmotoka zino emitto abasaabaze kwe batuula n'engeri gye bakikolamu. Nze Ismail Nsubuga ne Josephine Lunkuse ku Lwabukedde TV agafuna.